بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع ثقلين الجن والإنس، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أتين ذو الله تبارك وتعالى جل جلاله أينما تينا مجه agatalim bukende asaanidde era gwe tulina okusinza mu bw'omu bwe nga tagwattiddwako kintu kyonna mu bigambo byaffe ne mu bikolwa. waman yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna, yenna anaagatta ku allah oba omuntu yenna agatta ku allah ekisookera ddala allah kyamuwa ejjana agifuula ngeri haramu ku ye. hurim, allah singa akuharamisaako ejjana amakulu singa agikumma, ani ayinza ogikuwa atali allah? abaddu bangi bagoba ku mirimu mu duniya muno, n'asaba omulimu mu bitongole ebyenjawulo, banne batamuwa, naddukira mu kampuni endala nemayiza nge mukoze ki ng'emuwadde. allah subhanahu wa ta'ala bw'aharamisa ekintu kyonna oba bw'agaana okukuwa ekintu kyonna, bw'akuggyako ekintu kyonna, wallahi la shak teriyo ayinza kikuwa. bw'agaana okukuwa ekintu kyonna oba bw'akuggyako ekintu kyonna, walillahi ma akhadha walahu ma a'ta, allah kyaba akuggyeko kike ne kyaba akuwadde kyoyina kike. yabisutu rizqa liman yasha wa yaqbidu, asumya abaddu rizqi nga bw'aba yagadde. byatusuubiza abaddu abanaava mu nsi muno nga balongooseza tawhid, nga bawudde allah, enkomerero yaabwe bagenda kuyingizibwa ejjana. allah yagamba tahta, nga wansi waayo, tajiri min tahtiha al anhar, ekulukutira wansi waayo emigga. amma almushrikun, naye bali abaafanga bagasse ku allah nabo balinayo ekifo kyabwe, abo bo allah abalaganyisa jahannama, khalidina fiha abadan ma damat as-samawati wal ard illa ma sha'a rabbuk. agenda bayingiza jahannama yagamba lubeerera illa ma sha'a rabbuk, okujjako allah banaaba yagadde oba ekiseera kyanaaba yagadde. nebwekyo tuwangaale ng'omukkirize wa allah usubirayo bibiri. olaba allah ayina abaddu batuleetera ashabu al-a'raf, mu surati al-a'raf. abaddu bagenda kujja nga balinnye ku minzaani ebapimye, nga emirimu gye emirungi gyenkanankana n'amazambi ge. minzaani kyeyo allah gyakozesa. wala yadlimuuna shay'a wala yadlimuuna fatila faman ya'mal mithqala dharratin khayra yarahu. omulimu gwo gwonna gwokola, ekigambo ekirungi kyonna kyoyisa ku lulimi lwo, ebigambo n'ebikolwa byonna mu butono bwabyo, yarahu yawma alqiyama, ogenda biraba ku minzaani yo. faman thaqulat mawazinu, anajjanga allah amuwadde ekkula nga minzaani ezitoye, fahuwa fi 'ishatin radiya, agenda kubeera mu kwesiima ku kyakyanca. ate wa amma man khaffat mawazinu, minzaani anajjanga ewewuse, emirimu emirungi tekuli, amazambi mangi, Allah yagamba fa ummuhu
hawiya ye mwana wattu maama we muliro mu lubuto lwago mwagenda okubeera nga bw'obeera mu lubuto lwa maama wo oba mu buto z'abamaama baffe abange kulongoosa. Allah tatumya bungi bw'abameka abatudde ne basoma. Togayaazibwanga n'okufuluma kw'abafulumya mu muzikiti ng'esswala ewedde adikaali nga tebasomye baada swala. Togayaazibwanga n'okufuluma kw'abafulumya mu muzikiti nga waliwo okujjukizibwa n'asalawo agenda atuula alabe ku ppuulu, agenda alabe ku mawulire, agenda alabe ku kazannyo. Abakyala baada salaatil magharibi badduka ku TV kulaba kazannyo, naye nga tannasomayo yadde peegi ya Qur'an. Peegi ya Qur'an. Omwami ono mukambwe nnyo obutasangawo kika kya mmere kyayagala ewaka, tayinza kuyombera peegi ya Qur'an. Kale peegi tugireke. Dero maama w'abaana yasomeyo ssuula ki? Bwe tunaagera mu bya peegi ejjuzu simanya tuyinza okulwawo. Dero yasomeyo ssuula ki? Va kuzina ez'esswala ng'atudde kakaawo n'abikula mu Qur'an ati. N'asoma Naasi, kati atudde kusoma Qur'an, asoma Naasi, Falak ne Ikhlas. Bijja mu swala. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره من عمل صالحا الله قال تمد يناكل مريم مروج من ذكر أو أنثى أرامي مشارة وبموامي وهو مؤمن مكرزا الله قال فلنحيينه حياة طيبة الله قال ينمو بلم وبروج في هذه الحياة الدنيا والآخرة نجالقا mirimu mirungi. Abange leero kola obungi bw'abaddu abajeemedde Allah ne batasaala tebukweyinuza. Baganda ffe bangi abazimbi batuula ku kizimbe okuva kitandika okuva ku makya mpaka magaribi. Duhuri teriiwo, asiri teriiwo, magaribi babooza byuma. Longo Saurubali Hassan jijiraawo omwiko guliwa agenda okugira bwati atambula agende okuba bazimba ku sayidi ayingira mu ishaa'i ne magaribi tasadde. Awo bajja banyumya ne banywamukko kacaayi okugira oti nga ne ishaa'i egenze ng'olunaku asaala esswala egi oba n'obutasaalira ddala. Byonna nga bw'obikola bwe tugenda obisanga mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala. Dera abaddu twafuuka baddu b'abaddu, tetukyali baddu ba Allah. Mukama we ayimira ku magulu abiri n'agamba nti Mubaraka empale ezo tozizza wano. Musiraamu najjayo ttaano akwate. Ayi munaye mukama wange, ayi munaye naafula. Ayimiridde ku Allah tabaraka wa ta'ala n'aleeta ekiragiro n'omubaka we ne tuweeyingamukko. Omuddu omubaamu omulimu ku UN mumanye. Naye bakama be bamugamba nti wano oba oyagala omulimu togge ebyo by'okusaalasaala mu simayo ogeze kusaala. Okkiriza tugambye bwe bakuwa omulimu wano ku UN teri kusaalasaala mpozi ejjuma yo tuyinza okukutaamu olunaku lwammwe musaalasaala biki emirundi 5 musaala ki? Omuvubuka n'agonda ne buli waba asaala esswala asaala talawuya. Bwaddeyo ewaka n'azitandikako. Subuhi yagenda yagisadde n'atandika duhuri n'asaala asiri n'asaala magharibi n'asaala ishaa'i emusangazze akomyeyo ewaka. Tunuulira abaddu bwe tuwangaala. Baganda baffe abali mu magye bamuyimiriza we bamutadde naye nga tovaawo afaana empulidde. Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera ku arushi ye n'aleeta ekiragiro obugonvu tetubiina. Naye nga akawompo ko n'akange n'aka Mukama kali mu mukono gwa Allah. Kali mu mukono gwa Allah. Awo yonna akanyiganga bw'aba yagadde. Abange tulongoose. Saawa yonna tudda mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala. Okulongoosa kuno Allah kwatwagaza kwenjagala leero tukooneko mu bufunze. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa in ta'uddu ni'mata Allah. Bwe mugamba kutuula kubala byengera bya Allah yagamba nti bwe mugamba kutuula kubala byengera bye mbawadde la tuhsuha.
temuyinza bibala bimalayo bingi Allah ebyengera byatuwadde ng'okutegeera kw'ebyengera ebyo bigenda kumala tuvaako oba nga bimaze tuvaako. yutimmu Allah subhanahu wa ta'ala atujjuliriza atuwa atubundugulako ebyengera bye. Allah yagamba nti la'allahum oba la'allakum tuslimun, oba oli awo tunaaba abagonvu eri Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yagamba surat an-Nahl wallahu faddala ba'dakum ala ba'd fi ar-rizqi فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. الله يقام أن سكر ميابم مموي مبيفنا تموي كان والوابد الله بيوا بمفنا نيو omuddu gy'onoonyeza emitwalo 10-15 abiri otandika omudaala gwa chapati oyaba eyatayimuwe wa ku ssimu. Uli ebigambo ebyo seekawa onoonya emitwalo 25 oganze Allah n'ampa emitwalo 25 abeewange bamaze naye ng'oli amussa busaati ku ssimu banavubuka abayaaye omusanga aguze engatto bazisa Timberland nga aguze engatto nnene buutu jango buutu zino nga ya emitwalo 4 nenga gwogamba Allah leero n'ampe 15,000 bwatyo Allah agabanga bw'aba yagadde. Ayina Allah abaddu baawadde mu dduniya muno nga baali tebasuubirwa kuba na kye bayina ekyokulabirako ekyamu. Tunuulira omuvubuka ono kipulotiki si muddusi wa misinde yaddukira eddakiika mmeka zawerebbe yali ssaawa zaali mmeka emisinde gye yalimu egy'ensi yonna. Musajja Allah amujja mu nsozi n'ensente z'ayina yadduka buddusi misinde. Abaliwo abamu ku basajja abalina ssente mu Uganda misinde yadduka misinde naye nga abamu ku baakozesa baasoma omusinga. Allah kyagamba nti wallahu faddala ba'dakum ala ba'd fi rizqi yasukkulumya abamu mummwe mu byenfuna. Allah n'atuwa n'ensonga lwaki yasukkulumya abamu mummwe mu byenfuna n'agamba nti fawalladhiina fuddilu bano Allah be yasukkulumya baweeka abatayina fahum fiihi sawa oba oliawo banaafuna bonna obutebenkevu. Sawaa tebayinza bonna kuba bagagga naye contentment sawa eno ey'omutima okubatira kwaki qanaa okubatira kw'omutima kuno oba banaakufuna. Babeka Allah baasumulidde ssente ng'ekyengera Allah kyamuwadde ssente naye nga ssente Allah zaamuwadde azikozesa fi ma'asiyati llah kujeemera Allah tabaraka wa ta'ala kujeemera Allah. Baganda baffe bameka abalinnye ne bava kuno ne bagenda e Dubai bali Dubai. Omuvubuka omu yanyumya obulamu obuli e Dubai yaŋŋamba nti Abdulaziz ene Dubai oyinza okugamba tuli mu New York tuli mu America naye kange ekifaananyi kye mu inbox yange ku WhatsApp gwe nali mmanyi hafiz hamila al-Quran ng'ayambadde essaati nnene eriko ekigambo ekinene is it me kiri wano zino essaati ennene ayambadde empale ennene sente omuvubuka omulala era ali Dubai baali banyumya nagaye eno waliyo ebikyala yabiyita bikyala bonna booba oyagadde mu Korea mu Japani mu Yindi mu Warabu sente Allah zaamuwadde olaba obwongo gye bugenze naye ng'okumuwa kuno Allah kwamuwadde amwagalamu kulongoosa gyali Allah mu hadithi al-Qudusi yagamba nti inna mazima ddala nze mpa abantu ssente yuqimu s-sala abaddu bano bafune obugonvu mu kunsiiza ezimu ku nnongoosa Allah zaalongoosezza gye tuli
kutuyinjiwaliza byanfuna Allah subhanahu wa ta'ala kyatugamba mu surati an-Nahl wallahu faddala ba'dakum ala ba'd fi ar-rizqi ng'ekigendererwa faman ladina fuddilu sikujooga Allah biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa. Mu aya endala Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti walau basata Allahu rizqa al-ibad labaghaw. Allah yagamba nti singa omuddu ono singa yali ayanjuliriza abaddu n'amanya nti tayyib ogenda kuwangaala emyaka bwe giti, emyaka gino ojja kuba olidde obuwumbi bwe buti, zonna Allah n'azikuwa obuwangaazi bwo mpaka ibonaggwayo n'azikuwa omulundi gumu. Allah yagamba nti labaghaw fil ard, abantu baaliyonoonese. Ne Allah yagamba nti walakin yunazziluhu biqadar, azikuwa mu kigero. N'akussa emitwalo 5 mu mpale nga kuyinza okusaalira esswala kasitaakuwa 2. Noonya abaddu abatabuliki abaali abalungi nga tebannafuna ssente, oluvannyuma obamagemage mu muzikiti baliwa ainahum, oluvannyuma lw'okufuna ssente balagawa. Noonya abakyala abayingira mu akeedi mu Kampala, abayingira mu awino ne jiribabu, leero bafaanana batya? Labaghaw fil ard. Atandika mpolampola ekikaaya, munnange ebbugumu, munnange nikabu gyasooka kummuza wansi, munnange omanyi kati abasawo bangaye, munnaye puresha, munnange omusanga mu sikaati na bulawuzi. Eyalinga mu ddarasa ng'ayambala kikaaya okuva wansi paka waggulu ne sokisi kweziri ne giravuzi azitaddeko ne nikabu asudde, omusanga mu owino kati Allah kamusumuliddemu kokka sente ng'ali mu sikaati na bulawuzi. Bameka baganda baffe Allah baasitudde, abamu kuffe kutulabanga okusitula nga kuyinza okuba okusitula oba okukkakkanya. Allah n'amujja mu Uganda wano n'amukolera enteekateeka amuwe awangaalire mu nsi, kaŋŋabe mu UK ewali obulamu bwalabanga obulungi ate nga buyinza okuba nga ddala bulungi ebbanga ly'omala ng'okola eddiini. Bangi olulinnyo ne bava kuno ne bagenda gye bawangaalira ku mawanga, akoppa buli muze gwonna omukyamu gwalabye eri lwa ssente. Allah alina omusajja gwayogerako mu Qur'an, omusajja oyo bamuyita Karun, fenna twali tumuwaddeko mu Surat al-Qasas aya ya 7 Allah yagamba inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alayhim. Qaruna omusajja oyo Allah gwayogerako yagamba nti Qaruna oyo gwe mulaba kana min qawmi Musa, yali mu bantu ba Musa, fabagha alayhim, n'abeewaggulako, yali mu bani Israel. Bwe baba bamwogerako bannataarikhi bagamba nti musajja Allah gwe yali yayazika obwongo bw'okubala ng'abala. Dumu yabalya Firawuni emmaali ye n'amujja eri mu baddu, yali mu baddu, n'amusembeza wano nga yali mu finance, yali mu byensimbi. Allah ajja amusitula amuwakka ssente. Abaddu be nabo bani Israili bamugamba nti munnange wabitaghi fima ataaka Allah, kwatama ebyo Qarun, tuweeko. Nga bw'oyinza okubagamba bw'omutabuliki ng'omusanze yali omusaazi omulungi nga nti usome nti twalinga naawe. Sheekh waliwo bwetaavu mu muzikiti baagusalako amasannyalaze. Abaddu bangi ekiva ku lulimi lwe omanyi temwagala kukola, mulowoleza buli kaseera kutuula mu muzikiti. Ayina njawulo ki ne Karun? Karun abasajja Allah yagamba nti wa atainaahu, Allah yali yamuwa min alqunuzi ma, yali yamuwa ebyobugagga, treasures, ebyobugagga.
Allah yali amuwa eby'omugagga naga nti inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa nga eby'omugagga byayina enyanju za Allah okumuswako emusumulula emaali yagamba nga ebisumuluza ebiggula amawanika ge bisulwa abasajja ab'amaanyi ebyo bisulwa abasajja bameka abaddu bonna abatendwa n'obusente mu dduniya muno ebisumuluza ebyabwe bisulwa abasajja bameka ab'amaanyi omwandiisi omu yagamba nti baabikwatanga ne babissa nga bisulwa abasajja ne babiteeka ku ndogoyi nga n'endogoyi zennyini bazambaza obuuma mu bigere byazo obugatto obw'ebyuma olw'obuzito bwe byetisse ebisumuluzo si maali abange emaali ya Kaaruuna yali yenkana ki naye tuni ebimu ku bigambo Allah bye yamugamba oba abasajja bye bamusibirira bamugamba nti Kaaruuna wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk Kaaruuna longoosa nga Allah bw'alongoosezza gy'oli abange tulongoose nga Allah bw'alongoosezza gye tuli Allah byatuwadde bingi nga kulongoosa gye tuli ng'ayagala tulongoose gy'ali babeka baganda baffe abagenze ku yunivasite Allah n'amuwa ekyengera ku tekiniko n'asoma omulimu agenze ku yunivasite n'asoma obwongo buno ng'omuddu ono ebimu ku bitendo byamutenda nabyo ku institution kwasomera oba ku yunivasite oba ku college kitendo kya buwenzi obwongo bwe ne butasika ku baddu bameka Allah baataawa wadde okutuulako mu kiraasi ya P2 wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk longoosa nga Allah bw'alongoosezza gy'oli bameka muffe abaddu Allah bawadde bakyala obwongo bwe ne butasika ku muddu atalina mukyala ng'ekimulemesezza okuba n'omukyala si ssente nti z'atalina naye ng'amaanyi agabeera n'omukyala tagalina olina abaana 10 Mutebira ayina bameka ayenda osinga ku ssente Governor Bank of Uganda mu nsi talinaamu yadde wadde omwana gwe baamulimba muganda wakono Arafa eyafa owa Palestine yafa talina yadde omwana nga n'omwana gwe yali alina gwe yali alowooza nti we baamulimba mulimbe si wuwe Kadaaga ayina bameka wa ahsin kama ahsana Allah longoosezza ddde lyo nga Allah bw'alongoosezza gy'oli n'alikuwa omusiraamu okulongoosa ewa Allah eri ezzadde lino lyakuwadde mu kulongoosa gy'oli essanyu lyakutadde mu kifuba ng'abaana bo tebayinza kusoma yadde Al-Fatiha omusiraamu ng'omwana wo tamanyi tahiyat omusiraamu omwana wo nga tamanyi kwaziina omusiraamu omwana wo nga talina kyamanyi naye osomera ku Skyland abaddu bali Ntebe naye abaana baabwe abasiraamu bali Skyland ng'onaatera okutuuka ku airport basasula akakadde kamu n'ekitundu omwana wadde akakadde kamu n'ekitundu naye omwana wadde kavani ke kabavuga ne kagenda nga kabasuula ku kkubo nabuuza omuddu omuntu wange omwana w'ono Elias Qur'ani atuuseewa Sheikh bayi ajja kusoma awa akakadde kamu n'ekitundu buli luvannyuma lwa myezi 4 asasula akakadde kamu n'ekitundu naye omwana we n'okutoola obutoozi salaamu nasanga omwana w'omuddu omutoolera butoozi nti assalaamu alaikum wa rahmatullah ng'omwana takiwulirangako abanga omuzadde ono alongoosezza eri Allah nga Allah bw'alongoosezza gy'ali abange tulongoose Allah byatuwadde bingi bameka Allah baatuusizza mu myaka gy'oyina na bameka Allah basse b'otakyalaba ku kitaawo tokyamulaba aliwa maama w'ettaka lyamulya dda ennyama yamugwa dda ku magumba yalongoosa ng'obwongo bwe tebunnaba kudduka nnyo ku dduwa ya 40 etaliiyo gw'olaba yalongoosa gw'omwana gwe yaleka kale gwe mwana omulongoofu olaba olina byokola ebisiimisa maama wo maaso ga Allahu tabaraka wa taala abavubuka batenda kunywa njaga era abavubuka batenda kwonoona abaana b'abandi leero oyenda kwonoona netwenda kwonoona leero n'oyenda kwoli bye bitendo bye tulina ku kyalo ogenda okufa ekyalo kyonna ne kiyisa emikono mu ngalo alhamdulillah ani afudde Abdallah alhamdulillah omuvubuka oyo kaafa abonyaabonyezza abaana bange
tulongosezza Allah kyagamba Karuna nti ahsin longosa kama ahsana Allahu ilayka nga Allah bwalongosezza gy'oli. Omusajja ono Karuna abaddu bangi Allah atutaase naye tuyinza omufaanana bwe yali ayirukulaba naye abamubeeba okulongoosa eri Allah nti munnange waayo, munnange kwata mu ssente, munnange yagamba nti ene emmaali gye mwogerako utiituhu ala ilmin indi, zino ssente nazifuna ku magezi gange, zino ssente nazifuna ku bwongo bwange. tuyabagana baffe abaakitwale leero enjogera gye boogera, omanyi mwe temwagala kukola, omanyi temwagala kusoma, mpisa okola sika chapati ogwo nagwo mulimu, okola vuga boda mumuwangala mutya. Alabira ddala okutuula bw'ati katebe n'anyiganyiga kompyuta wa kitalo n'atuulawo ku kompyuta ya mukamawe okuva ku subuhi akeera ku makya takisi gy'alinnya ya 10 kitundu aleme kunyiiza mukamawe, alinnya takisi ya ssaawa 10 kitundu aleme kunyiiza mukamawe, yamugamba nkwagala ssaawa 11 ku mulimu. Bw'oba okeereyo nnyo kale 12 omuddu n'atambula mu kiro n'atuukiriza ebyetaago bya mukamawe, n'atatuukiriza byetaago bya Allah yamuwadde obulamu. Awaniridde okussako akoowola Allah n'agamba nti hayya ala ssala, jangu eri essala, jangu onsinze. Ne mukamawo n'akoowola, nkuwa omulimu Sulaimaani, nkuwa omulimu, nkuwagala 12. Omuddu n'asotya matimbu budde kiro atambula agenda wa mukamawe kulongoosa eri mukamawe, naye ng'akawompoko kali mu mukono gwa Allah. Ssaawa yonna akanyiga ati n'akubwatula nga bw'aba ayagadde, n'ayita ku baddu abaaziina essola ya subuhi, alabirako budde, ndabika nno nkeereye, musajja agenda okungoba ku mulimu. Obweraliikirivu buno bumuli mu kawompo okutuuka ewa mukamawe nga naye talina bweraliikirivu eri Allah tabaraka wa taala. Karuna ono agamba Allah subhanahu wa taala amuwa abasajja bamulabula bamugamba nti wa ahsin, Karuna munnange longoosa kama ahsana Allahu ilayka, Allah yakujja mu baddu n'akusitula, faddala ba'dukum ala ba'd fi rizqi, Allah akusitudde akujja mu bakopi olina wootuuse, baganda wa bani Israili bajjukire. Yagamba nti innama utiituhu ala ilmin indi, zino ssente ze nnina kola kwange nnyo magezi. Yababuuza nti Allahumma ze yampa ziriwa? Tununi abantu b'omulembe gwa Nabbi Shuaib, Allah tabaraka wa taala Shuaib alayhi salatu wassalam amutuma mu bantu be nga balina ezzambi ery'okukendeeza mu bipimo ne mu bintu ebirengwa, naye baabuuza lumu Shuaib babuuza Shuaib naye bagamba nti owange Shuaib, gw'olaba Katonda waayinza otuziyiza okukola mu ssente zaffe bye twagala, ssente zaataatuwa? Uli ebibuuzo byabuuzanga abasajja babuuza Shuaib nti owange Shuaib, otuleeterako olunderebu tujjuze ebipimo simanyi ebirengwa, gw'olaba Allah mugende mu surati Hud ekyafayo ekyo mwekiri. Allah tabaraka wa taala abanyumyako bagamba Shuaib nti gw'olaba Katonda waayinza otuziyiza okukola mu ssente zaffe bye twagala, ssente zaataatuwa? Wa ahsin, abange longoosa nnyo, Allah byakuwadde bingi, nnyumba gy'olina longoosa nnyumba yeefaanana eddiini. Bameka abasiraamu abalina amayumba amanene naye nga yoleke eringa loogi? Abaana bo basomba, abaana bannayiba bonna babenzeeko, batabani bo bw'obatenda amaanyi. Hasani akuze omulabi, yasomba ono n'asomba, ba Florence bonna bali omwo, ba Khadija, ba Suzani, baani bonna, ennyumba ye eryawo eringa loogi. Gw'ozimba ennyumba n'ogireka e Uganda oli London, abaana kiki kye bakola mu njuyo wootali? Ozimbye ennyumba oli Dubai, bano boolese mu njuyo olowooza bakola ki? Allah akuwadde ekkula lya nju, eddiini eriwa? Abaana bakutuya ne bakusaasira, okyabayita baana ku kyalo balaba misege, muwala waafuluma mu nju. Abasiraamu bangi owala baabwe, muwala wa Haaji ku kyalo amanyiddwa, Haaji asimula abasiraamu ku muzikiti mu Ramadan, awa amasannyalaze, aguze emisalla, aguze binaako,
nenga muwala waafuluma n'akunamira ekyalo ayamadde sikaati eri waggulu wa bisambi era takyamulaga mu banne Sheikh Mubarak omwana wange oyo nne Sumayya oyo nenga sikaati eri eno waggulu wa bisambi wa ahsin abange tulongoose nnyo eri Allah nga bw'alongoosezza gye tuli bingi byatawadde balala tuli abaganda abakalomojja fulumako ke Kampala ng'obudde bugenzegenze ng'omusajja agenda kwebaka ku siiti kabalaza akwata ekibokisi babyeesooka olaba birwanira wadde nabugabo kuba nabasobola sipeya ekyo kyange ekyo ngolooza akirwanira oba kikola ki naye nga bulanketi gyalwanira avubuka Allah olukuwa akasente oli Dubai n'osende eno n'owereza ne bakuzimbira oludda abakyalo oyingizanga bw'oyagala lowooza ku bakalamojja abasula ku kkubo tamanyi mpewo tamanyi nkuba ejja n'enkuba n'emuggwerakaawo wamadhalika gattako obutalya kyaggulo gw'oleero oli ebijjulo nga 10 olina ka breakfast olina kano ka mid breakfast olina lanchi ku mulimu n'onywawo akatunda n'okkiriraawo kawungeeziwungeezaawo balina kyayodo w'oluggulo gwe baleeta n'olya kacaayi obuugi ne baleeterako amawoggolobe ebyo n'obirya oba oli mu jaamu mungi ne wayitawo awo n'olya ogenda okutuuka ewaka nga n'ekyeggulu gyekiri naye ng'omuddu asula ku kkubo anoonya ekyokulya endyeegi olulya lumu mu lunaku nga taluyina Allah yagamba omubaka we Isa alayhi salatu wassalam namugamba nti ya ayuha rasul kulu min tayyibaati wa amal salih owange omubaka wange yagamba nti lya mu birungi lya mu ebyo ebirungi byekugabiridde bimeka Allah ffe byatugabiridde osanga omuddu nga Allah yamufaddala yamuwa nga sowe wakebeera ejjudde amatooke mwegali ayina olusuku temubamanyi ng'amatooke mwegali akuwa obusuuka maiko ndeeteraayo nga baleeta ettooke basuula mu sitoowa nga baleeta emimmonde basuula mu sitoowa mwogo abeera omwo n'avundira omwo nga mulimu abaddu okulaba obulabi ku kibayi kya mwogo eki alabye ekkula abaffe omungu Allah omuddu gwawadde obulamu bwe butyo alongoosezza gy'ali olaba olongoosezza eri Allah ebiyungo bimeka byolina ku mubiri gwo nga waliwo ababikaayanira emulago waliwo omuddu nga talabanga ku bulungi bwa mukyala we Mubarak ng'omuddu tamanyi mukyala we bw'afaanana wabula waba amukwatako mukwasaati namugamba oli mulungi naye nga tamulabangako ekyengera ky'amaaso Allah amaaso teyagamuwa bamuwa bubi mawulire nti owange Uthman mukyala we yazadde omwana ekkula nagaba nange Mungu nga yeebale n'akwatakwata bw'ati ku bebi tamanyi mwana we bw'afaanana abaana bo balaba buli kawungeezi lwoddayo abaana bo balina ddiini kigero ki gw'olina ddiini kigero ki amakaago galimu ddiini kigero ki olongoosezza kigero ki mu maaso ga Allah nga bw'alongoosezza n'akuwa ezzadde nga Allah bw'alongoosezza n'akuwa ezzadde abaddu bangi Allah baawadde nga obuwangaazi bwe tafulumanga mu kigambo kyonna nga tafulumanga mu kigambo guba kwewuunya bwewuunya ng'osirise nnyo budala kiki oli mulwadde naye ng'omuddu obuwangaazi bwe tayogerangako kigambo kyonna gyebale empeera za salaamu taziina kiggala yekiggala nga tayogerangako kiggalaba kasiru nga okwogera tavanga mu kigambo kaka obeera weezi ku mulimu omuddu yenna alina obuvunaanyizibwa n'abeera ku mulimu ku ssaawa za lanki n'akubira ku maama w'abaana kyalo mulidde emmere okuuya obuwuliza omukyalo ero ng'amuzzeemu ku ssimu nti munnange tulidde n'owulya nga kitebenkeza omwoyo gwo naye ye nga tayinza kibuuza mukazi we ebigambo bino Allah access eno gyakuwadde efulumya ebigambo aya za Qur'ani ofulumya mmeka olunaku ovaamu aya mmeka nga ntuufu abange tulongoosezza eri Allah babeka Allah abaddu baatawadde maaso gwa Qur'ani ogisomye kigero ki
bameka baganda baffe Allah batawadde magulu gwogayina ogenze mu maniyu bazina ishai ogenda mu maniyu bazina ishai ogenda mu maniyu ogenda kulasira kandi olindoli abakyala bagenda mu komedi agenda asekemu ne batuula mu theater ne bamala omwe essaawa 2 baseka naye ng'akakasa amaka gye bava mu nju mwe bagenda okudda okusula nga bavudde mu theater temulimu asadde sola neeki temulimu asadde sola n'emu naye nga baddu bali mu komedi baseka agenda okudda engulu ng'ali mu sanda 3 yakulu ya laitani qaddamtu alhayati nazinsanze aina tadhabuna bi muntwala wa mundekenzireyo nkole olwo nno ng'oli mu sanda mikwano gye bakutadde ku bibegabega bakutwala omuddu afajir omwononefu abeera alaajana ffe tetumuwulira naye ebisolo bimuwulira enkoko zimuwulira ng'alaajana abuuza abaddu nti abange muntwala wa munzizeyo nammwe mundeke naye nga mikwano gy'onfaafe bakutadde wano bw'obadde owangala nabo mu Australia bw'obadde okolera nabe Dubai bw'obadde owangala nabo mu Uganda musuubula babiri basuubuzi banno bakuteeka ku bibegabega wano nga tebaddiriza buli kigere kye batwala mu maaso tebagenda kizza mabega bagenda okizza emabega nga gwe bakuyiyeeko ttani n'ettani z'ettaka bo nga basimbula ate kuddawa kusinkagana bakyala n'abaana gw'ogenza olongoosezza ebigere ebyaffe bitambuliddewa baganda ffe Allah bangi bagesezza n'obulemu nga gwe mutooyi w'ositama atuulawo butuuzi nalabako omuddu omu muganda waffe Allah amusaasire ekigezo ekyamuweemu ku akhira naye nga Allah yamuggyako amagulu atandikira mu kiwato naye ng'agenda emmanju agenda atya emmanju looza ku biyigo ng'enkuba yatonnye babirinnyeemu n'ettaka ebisooto toyize eno nga bwe zifaanana agenda atya emmanju mulowoozeemu ku bakafaananyi ng'agenze emmanju ng'eppipa mwasena amazzi tagituuka wadde wakati asena atya amazzi ogajja mu ppipa waggulu gwe mulowoozeeko ng'agenze emmanju okumala ekyetaago butya bwasitama ku kinnya ekyo oba butya bwabeera embeera ze ng'amala ekyetaago era yeerongoosa atya naawe weerowoozeeko abanga olongoosezza eri Allah tulowooze ku baganda baffe Allah gwawadde obuwangaazi bwonna nga bumaze mu ddwaliro aliira mu kapiira gwe mukyalawo leero bw'onywa giraasi ya juice emu akwewuunya Abdumalik kiki oli mulwadde amanyi nti ekitono onywe giraasi za juice naye nawulira nti butuufu omwami ono mugabudde onywe giraasi za juice 3 lowooza kumuddwalira mu kapiira Allah anywera mu kapiira afulumira mu kapiira ebyetaago byonna bimalira ku buliri omukyala n'obulungi bwe nga mulungi mubalagavu ati naye nga abasawo bonna bettafaka amamulire ge baasembayo muwa bamugamba nti togenda kuddamu kutambula obulwadde buno obukulumye togenda kuddamu ate nga wallahi fil haqiqa tagenda kuddamu kutambula nga tamanyi na biri mmanju wanjuye tayinza kugoba mwana ayavula nga ye bakati kataala kweyekyusiza ne kamutanda mu bajjanjabi ne baba wafuna obuzibu n'avaawo khala ne bbawulo byonna agenda bisanga mu buliri ebyetaaga ebibiri byonna bisanga mu buliri awabimalira federo obuto olwegugungamu katono nodduka n'ogenda emmanju n'ovaayo ng'oteredde nalaba omuddu omu eyalwala bagiyita ntumbi enezimbya olubuto ng'omuddu yazimba olubuto ng'olabira ddala lugenda kwabika ninga yaŋŋamba nti Allah ng'essezza n'obulwadde buno nsaba mpeemu obulungi naye mmaze emyaka 8 ng'olubuto lwazimba luti musajja gwenyogerako si mukyala
nenga olubuto lwazimba bamugamba nti olubuto lulimu ebizimba. Olubuto lwazimba luti olya buli mmere ku yawmul Eid n'olyanga omukkuto gwe gukutta ne webakako mu ddiiro. Ogenda okugiraba oti okugira push up singoze engulu walidde emmere ng'olinga agenda okufa. Gw'olina n'essuubi nti olubuto lwange lugenda kukkakkana luddeyo ku nnomo. Naye omuddu oli bulwadde bumazeeko emyaka 8. Abange ffe tulongoosezza Qur'ani lwaki tugaanye okutuula okugisoma? Kulongoosa ki kwe twagala oba tugenda kulongoosa tya nga Allah tabaraka wa ta'ala amakubo g'okulongoosa yagassa mu Qur'an ate nga tetwagala kugisoma. Tuyaba nnyinaffe Allah bawadde obulungi abeera banga abalungi naye ng'obulungi haqiiqiya obwannamaddala abange buli mu ddiini. Omuddu yenna tayisanga kulimirwa omukyala omuddu nagaa nti oli mulungi kye bayita obulungi buli mu kutya Allah. Tatumya bulungi bwa susu. Kyajja mu hadithi emu mbaka Muhammad sallama yagamba nti inna Allah la yanzur ila suwarikum wala amwalikum. Allah subhanahu wa ta'ala tatunuulira ssente zammwe, tatunuulira bifaananyi byammwe. Mukyotala simanya muzungu simanya muki simanyani byonna nemit bonna boolaba bulungi bwabwe. Simanyi ono alina enviiri zigweno, simanyi ono muki, simanyi ono muwarabu. La yanzur ila suwarikum. Allah subhanahu wa ta'ala tatunuulira ebifaananyi byammwe, oba munubbi oba muganda oba munyolo oba musoga oba mudiika. Allah subhanahu wa ta'ala tatunuulira bulungi bwa nsusu zammwe kazibeere ssente zammwe. Nabbi yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala atunuulira mirimu gyammwe na mitima gyammwe. Bwe bulungi obwannamaddala. Era bwola bangi balimbiddwa n'obulungi nga butuufu bw'atunako bw'ati tasurru nazirin. Asanyusa amulabye alabika bulungi. Omuwala afaanana bw'ati agenda okubayiza nga kyasasudde Allah mu bulungi bw'amuwadde kutambula nga buli musajja yenna amugambako amwendako. Nga buli musajja yenna baganda baffe abali ku university abali ku teeko abali ku college naga nti munnange Khadija weebikkirire seekankyali gira emyaka beebikkirira agenda okufuna obwongo obwebikkirira nga bamukoledde kajiribaabu mu ssanda bamuzinze essanda ze pamba ali mukamone mu nnyindo. Wa anna lahu dhikra nga gaakaba gaakomba takyayinza kudda kulongoosa takyayinza kudda kulongo kasoyingira ssanda zo toyinza kudda. Abaddu tuyina engoye ze twambala mu dduniya muno n'okyusa abaddu kasoyingira ssanda zo togenda kuddamu kukyusa ngoye paka ng'oyimiridde mu maaso ga Allah. Abange onaagenda okwambala engoye ezo ng'olongoosezza eri Allah nga bw'alongoosezza gy'oli. Bannyinaffe bangi bakunamye. Abuka bangi omukwano ogututta wakati waffe kwesendera bannyinaffe owaayo mwannyoko ne bamwendako olw'akasimu. Bwe weyogeza mukoowo ow'obwenzi mwannyoko ne bamwendako ng'okimanyi Abdallah mulwanira maniyu mulwanira bano abavubuka abali b'ebisiyaga abayimbi be mulwanira n'olwana n'ofiirawo boogedde ku muyimbi wange naye mwannyoko ne bamwendako n'okanula amaaso. Ng'entegeera eba yeewuunyisa. Ma lakum kayfa tahkumun afala ta'qilun afala tadhakkarun. Abange tetufumiitiriza abange tubeera abaddu abeegendereza. Allah subhanahu wa ta'ala yagala tulongoose. Qaaruun ono yagaana okulongoosa eri Allah. Allah subhanahu wa ta'ala amwogerako mu aya endala yagamba nti Qaaruuna fakharaja ala qawmihi fi zinatihi. Dumu yakwata ekkubo n'afuluma mu bantu be. Abaganda bagamba ng'atonnya mooli ng'atonnya nga yina amajolobera byayambadde gold. Abaddu abaali balina obuwagazi bw'edduniya naga nti lawla singa naffe tuweereddwa mitlama singa naffe tuweeredde bwe bifaanagana ng'ebiweereddwa Qaaruuna. Musajja ono ladu haddin azim mufunyi wa waggulu ayina ssente Allah amusitudde naye nga gwe bakiyungiriza Allah gwasudde ye tategedde amukoze ki
amusudde namutu sawali Allah kyamwagala musisente Allah yagamba nti ma uridu minkum min rizqin wala yut'imun Allah yagamba nti sibagala musente yadde okundiisa wallahu yut'im Allah yagamba nti wahuwa yut'im wala yut'am yaliisa naye yetalya wala yadhunnu an-nadan anna Allah muhtajun omuddu yenna muhtaj tolowooza nga Allah subhanahu wa ta'ala nti alina obwetaavu eri ebitonde okulongoosa Karuno na Allah kwe yali amwagala alongoose kwali kwawula Allah na kumusinza kiramugamba nti wabitag fiima ataaka Allah kwatamu ebyo Allah byakuwadde ofunemu daara al-akhira ennyumba ey'emirembe ofunemu jjana abaffe Allah ebyengera byatuwadde ebingi jjana tugifunye Allah baddu bangi bayayise irimu ilmu nga sheekh basheekhe bameka bakyusiza amateeka ga Allah okusiimisa abantu ninga Allah yalongoosa gye bali n'abawa irimu nga baddu bangi atuuyana nakwatula ennyukuta ya ayin yagaana okuyita ku lulimi nalabako omuddu omu ku madarasa awo ng'ennyukuta ya ayin tayinza jjatula ayin omuddu omulala baleeta muyizi nagaa nti gamba gamba toha nagamba toha namugaa gamba to nagamba ta abaddu meka Allah bawadde basitudde mu baddu nga Allah bawadde irimu ne tunya bafaanana doktor omuddu yatuula n'atulowooza soba n'alowooza sensi nti atudde kusoma ddiini alongoose eri Allah tunya buddu bwalamula sheekh alimu amagezi nohalalisa riba wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk longoosa nga Allah bwalongoose akwazise irimu ajja gikujjako bagana fa hamil al-Qur'an abakutte Qur'an hafz al-Qur'an tunya lero bafaanana ogenda okuyanga amalala ayina mangi ayina wanta saaza sente bamuwa ntono omuddu omu yagana okusaaza tarawih omwaka oguwedde ti emitwalo 8 sherekana Qur'an tekwatika egyo emitwalo 8 egyo bagisaaliza egyo emitwalo 8 ye yakwata Qur'an eno kunoonya bitiibwa bya duniya dera abaddu bangi tutula eno okujjukiza abasiraamu bakutende nti omanyi bahidri baliwa yene Musa alayhi salatu wassalam Allah yamutenda nti ayina amanyi yamuga ngenda kusinka galina omusajja gwe nawo okumanya gwe kwotayina nga Musa takisuubira takirabangako obwongo bwakakasa yasembayo Allah aleeta akasajja kalusaazi bwokatuna bwoti olamanga nga irimu gye kayina Musa tagiramangako dira abaddu tutuula wano bantu kutusiima bwe tugenda okusaaza tarawih oba tugenda okusaaza juma oba ogenze mu ddarasa ne batakuwa transport toddayo wanoonya muwansala guno gwa buwalimu bakuwaaki ayemu gy'ofulumyemu gw'olabe eri wase ne wakaba kawumbi ayemu gw'olabe eri wase akawumbi ka ssente ezitalina baliyo abange tulongoose nga Allah bw'alongoosezza gye tuli wa in ta'uddu ni'mata Allah abaddu tutegeera bulungi ne baziina ng'owulira bameka abaddu Allah baasudde eddalu ng'akola kharawe n'amala n'amulya agenda n'asitamawo n'akola ne yeeyamba n'amala n'atuulawo n'atandika okulya obwongo obwo Allah bwakulekedde yasano neeganye onaagisoma ddi ng'oyingidde kabbuli obwongo obwo bw'oyina ne tahiyatto gimmanyi ebyo tebikkaabya maziga emwe ebikweralikiza ku mama w'abaana ansobedde akozze takyalabika bulungi takyampeesa kitiibwa ebyo by'obweraliikivu ono olina bungi n'ekigero kya ddiini kikyayina abaffe tulongoosezza bingi Allah byatuwadde Allah atusukulumizza wallahu faddala ba'dakum ala ba'd fi ar-rizq fama alladhina fuddilu bi ra'di rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa sente n'ebirala bingi bobeera bukulembeze longoosa nga Allah bwalongoosezza gy'oli abaddu bangi Allah basudde eddalu n'otunya omuvubuka nasanga omuvubuka omukwa masjido ba aldina kunnamayuba omuvubuka mu aldina nga omuvubuka mweru mu kyotalaati
myaka 20 emyaka 20 wakati wa 2025 nga atambulira mwanda weya mu kyotala ayina enviiri zigonda nga bolowooza ku zizo nenga Allah yamusudde eddalu banne bajjaawo okwagala omukwata wala nasanga mu Somaali nga zaavuddeko mukazi nga zaavuddeko naye nga bamugoba omukwata bamutwale gye bamusibira nga waya zagenze gwe Allah olowooza omuwadde ki obutakusuula ddalu wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka longoosa nga Allah bw'alongoosezza gy'oli abange tulongoose oba oliawo Allah tabaraka wa taala anaatuwejjana okulongoosa kwa wano teri agenda kulongoosa nga azze mu maaso ga Allah yaqulu ya laytani qaddamtu alhayati omuddu agenda kwegomba abaddu bagenda kukaba nti rabbana absalna wa sami'na farji'na na'mal salih mu ayinda Allah agamba nti abaddu bagenda kugamba ghayra alladhi kunna na'mal Allah tuzze tukole emirimu gye twali tulina okukola egitali gino Allah agenda bagamba kye musaba wakati waakyo nammwe waliwo ejjiji temuyinza kuddayo kukola okumanya neewunyise nenkaba y'omuddu egenda kunsa ku qiyama tuli ekigambo Allah omuddu kyakozesa agenda kugamba nti la'alli oba oliawo naalongoosa tagamba nti Allah nzizaayo nkole wabula agenda kugamba Allah nti la'alli oba oliawo naakola olwedda ali ku kibonerezo ono nekiri kyasaba okuddayo okulongoosa uli olimi lwakozesa la'alli a'mal oba oliawo naakola emirimu emirungi akyaliira ku probability Allah subhanahu wa ta'ala abange chance gyatuwadde ya wano bwe tunaava wano tetugenda teriyo kulongoosa Karuna enkomerero ye Allah tabaraka wa ta'ala yamisa ttaka ne ssente zayina n'ebyobugagga bwe ate Allah yagamba nti wal adhabu al-akhirati akbar akyali ku kituuzo ekyokukkirira ate ayina ebibonerezo ashaddu al-adhab wa tara an-nasa suqara wa ma hum bisukara walakin adhab Allah shadid bibonerezo bya Allah ebikakali akyayina ebyage tuniya Firawuna n'obugagga bwe n'obukulembeze bwe Allah subhanahu wa ta'ala ahlakahu yamuzikiriza teyaganyula teyalongoosa abange tulongoose bingi Allah byatuwadde ebitumalira okubeera nga tulongoosa gyali okudda gyali nga atusiimye subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh